nkwaniriza nnyo ku Delta TV olunaku lwakubiri era butelevu obeera program gy'osuubira ku lutimbe olwo essaawa zino ebeera program obulamu ng'olwokiro lwa wiiki oluwedde okujjukiza okatona emabega nga tetunagenda mu maaso twayogera ku engeri omuntu gy'ayinza okulamu omuntu engeri gy'ayinza okulamu ng'agenda akulira omuntu akulidde abo bonna mwegye emitendera gye bayinza okwekumamu nga bakyali balamu bulungi obutafuna birwadde ebitera kubalumba nga bali mu bukadde bwabwe ne tulaba n'endya y'omuntu akulidde mu myaka omuntu oyo asusse emyaka 6 ali myaka 7-8 asaanye kuli atya asobola okubeera ng'asigala mulamu bulungi ng'akyalina amaanyi ge ng'asobola okutambula bulungi ng'asobola okutama era twalaba nti abantu bangi bafuna obuzibu naddala obw'amagumba bwe batuuse emyaka 6 olw'okuba beera tebalina dduyiro gwe bakola endya yaabwe sometimes babeera tebagifuddeeko nga bwetegeddwa kubeera. Omwanyizi wa puroguramu eno nze Rita Rukenge era nga enkola yaffe bweri bulijjo ngenda kuwa omukugu gwe tukyalizaako olwaleero wano ku Delta TV asooke akweyanjulire oluvannyuma ogenda kubeera otegera ki kye tugenda okukutuusaako olunaku olwaleero. Tusanyusa okulasa kale nnyo nayinsansa ogasanga amanya gange nze Dr. Mbabali Shafic nga nsangibwa ku Mengo Doctors Clinic empangalira ntera okukola emirimu gyange pozine ku Paragon Hospital. Okay. Omwewuliriddeko nga kiva amanya gava mu kamwa ke ndowooza ali eyo ku Delta TV omutegedde agenda okubeera ng'ayogerako naffe olwaleero ku mulamwa oguli awo ku screen ku mulamwa oguli awo ku TV yo wansi bw'oba osobola okusoma ekigambo ekyo kiri prostate cancer. Ogenda bantu bangi mukiwulira ennaku zino nti ono yawadde prostate cancer mugende mwekebeze prostate cancer. Prostate cancer ali waggulu tugenda kumanya ali waggulu mu myaka ng'emeka ava ku ki yo omuntu asaana mweziiza atya biki gwe ng'omuntu gwali eyo byokola ebyegattako okubeera nti ofuna ekirwadde ekyo. Kakati dokita enfunda nnyingi abantu babaga mwekebeze prostate cancer naddala abasajja. Kakati prostate cancer omuntu ayinza kitegeera ekyo olwadde cancer bamanyi kookolo kati prostate cancer ono kyeki akwatawa kati prostate kyennyini kyetusooka otegeera naye prostate cancer kyeki kati prostate eno kitundu ekyo kibeera wakati wa bladder yetereka omusulo akawago ebeera katugambe akawago kali wano eri mabega waako ate mabega waayo yewali ekyenda so eri makati wa kyenda ekifulumya obukyafu n'akawago eri wakati awo kabeera katono omulimu gwako nga twogedde ku ekifaananyi kiri ku screen kati omulimu gwako okuba kyetaaga okwamusaamu waggulu tugirabe bulungi prostate omulimu gwako keka producing amazzi kwegamba amazzi g'omusajja amazzi nga tetunategeera omulimu gwa prostate kati nga tetunagenda ku mulimu ekyo ekifaananyi ekiri awo kati omuntu ali ku Delta TV prostate eriwaawo alaba bladder waggulu wansi waayo yeeyo prostate gland walika alakayi prostate gland awo wennyini kati n'alaba katube kali akagenda paka ku bitundu by'omusajja ebyekyama akatube kagiyiseemu aka black okalaba mwako katube mweteeka amazzi agayamba amazzi g'omusajja okutambuliramu amazzi g'omusajja agava eno ku testicle wansi eno gambuka wali waggulu negeetoloola akawago wegakeetoloola kati omusajja waaba amaliriza yeetaaga amazzi agava mu prostate tugambe nti gali gennyini agagenda okukola omulimu gw'okwegatta ne giri omukyala gawugiremu mugana agava mu prostate kati kwegamba prostate ye providing a medium nga onoolaba omuntu wanagwa mu mazzi n'awuga
kati negana amagundi cells z'omusajja we zibeera ziwugira mugana amazzi agava mu prostate kati gwe omugaso gwa prostate kubeera nga gatambuza amazzi producing amazzi agatambuza amazzi g'ekisajja kati singa prostate ze tuyita sperms zitambulira muli mugali amazzi gatambulira mu prostate gland prostate producing amazzi amazzi ago sperms ne ziwugiramu okufuluma okugenda mu mukyala kubanga teziyinza wuga nga teziri mu mazzi ago ziba zigenda sigala mu kifo kimu kati prostate singa erwala kye tuyita prostate cancer so prostate cancer ekisooka ye cancer asinga okukwata abasajja mu Uganda mu cancer zonna ye cancer asinga okukwata abasajja mu Uganda era kiba kitegeeza nti twetaaga kubeera bagamba siko obulamu tassa mukono so prostate cancer aina symptoms nyingi zoyinza omutegeerako so tugenda zimenyamenya mpola ezimu ku zo kwe kubeerawo nga oba ofulumya omusulo gukuluma ng'olumizibwa ng'ofuka ne mubeeramu okubeera nga w'ogenda okufuka kwegamba ozibuwalirwa okutandika ofulumya omusulo omuntu yenna agenda kufulumirawo naye prostate weeba egezze gubeera ng'oguganya ofuluma ng'olinga akakomu kake ekyokusatu omusulo gujja nga ttondo kye bayita dribbling nga tegukuluma gukuluma n'ogenda era kyova olaba kyengamba walinga we guba gutonya tofiringa pain naye omusulo ojjukira gwandiyise nga gujja lumu era kyova olaba nti abasajja abamu agenda katugambe nga mu public toilets ayinza okugendayo n'alwayo nemulowooza oba akola kikunde gujja ki tondo nga gujja tondo olw'okuba nga prostate ezimbye n'enyiga ku tube egufulumya eri gye balaze wali ne wabaawo okubeera nga ofuluma omusulo omugiramu omusaayi ne wabaawo okubeera nga ofulumya amazzi g'ekisajja mugiramu omusaayi neyo prostate etuukayo nanti jjukira nkugambye ye producing amazzi cells sperms mwe zitambulira anti like okubeera nti prostate eri affected etuuka ne ku sperms okubeera nga zifulumira yes kubanga yo kenyini eyinza oba kati etandisa bleeding kati amazzi ge producing agalimu omusaayi kati ogenda okufulumya amazzi g'ekisajja agalimu omusaayi ne mbamu okubeera nga olumizibwa omugongo ne mbamu okubeera nga tofuluma bulungi kubanga nkugambye nti akayise kawago akawaga akatereka omusulo ekaba nga kekano prostate ekali mabega emabega ne wabayo ekyenda kati wefunye kansa n'enyiga ku kyenda oba tofuluma bulungi era ogenda emmanju kuba kwakukaka prostate wegejja n'enyiga ekyenda ekinene yes oba tugenda fuluma bulungi ate n'enyiga ne kweno ku bladder n'omusulo tegufuluma bulungi kwegamba omusulo tegufuluma bulungi n'emmanju togenda bulungi ne mbamu okubeera ng'olumizibwa omugongo kubanga era eri situated wano wansi kati wano katugambe muno makati g'ekiwata ne mbamu okubeera ng'okogga oggwaggwamu amaanyi ebyo byonna birimu singa obukulu kubeera nga ofuka tofuka omusulo gujja gujja tondo oba bujja butini ne busiba ng'owula tegunnaggwayo naye ng'ate tegujja ne mbamu okubeera nga tofuluma bulungi ne mbeeramu okubeera nga oba ofuluma olumizibwa waliwo gundi gyokonyeeka ey'okulumizibwa nga ofuka kati njagala okinyonyole bulungi maybe oba otegeeza abantu kubanga omuntu ayinza okubeera ng'alumizibwa infections nga abakyala bafuna infections n'agenda okufuka ng'alumizibwa omusulo afuka naye nga awulira gumuluma kati kubaami kubanga ayinza okulowooza nti infections zikwata nnyo abantu ate esayini emukuzo omuntu ayinza olowooza alina prostate cancer butereevu kati ekyo ekibuuzo ky'obuuza kirungi nnyo ekisooka tugenda tubisengeka mpola abantu bayigo byawulayawulamu kuba tetunnamalayo twakatandika so okuddamu katini nnyo kwekyo ekibuuzo ekisooka weeba infection ojja kgenda mu ddwaliro bagijjanjaba ewone era tekijja kuddamu naye weeba nga si infection bajja kujjanjaba
era kisigalewo. Bweba infection bajja kujjanjaba kiwone kigende kasita onabanga ogoberedde eddagala ettuufu lye bakuwadde ne precautions olina otekinga kuba baba bakujjanjaba infection bagamba tulina okujjanjaba n'omuntu wo then ebbanga lyomala ku treatment tolina kwegatta so oba obigoberedde byonna doozi n'ogimalayo nabiki ojja kuwona bulungi naye wekibanga kyekiri bajja kujjanjaba ate era owule nga kikyaliwo. Ekyokubiri tugenda kweyongera okusengeka myaka ki emyaka ekyo kikulu ekirala kijirako n'ebirala si kulumizibwa okwo kwokka n'emyaka gigenderako prostate asinga tawaanya abantu ba myaka ki awo wetuba tugenda prostate okusingira ddala etawaanya abasajja prostate cancer ali common mu basajja abasukka emyaka 4 yes emyaka 4 n'okugenda waggulu awo no prostate cancer watandikira era ne screening wetandikira mbu emyaka gino kasita ogituuka olina otandika screening lwokuba mu bantu ng'obadde n'ab'eŋŋanda ababadde ne prostate cancer nga bawerako teweetaaga linda myaka 35 olina otandika screening kubanga nga mu famire yo mubaddemu n'obwo obuzibu kitegeeza nti ewammwe mulina probability yaki ya prostate cancer ya waggulu. Kati emyaka egyo tugambye 45 be bali matiga ennyo be balina emikisa emingi okumufuna lwaki kati prostate eno cause yayo exact cause temanyikibwa mbu yeeno nga olaba cancer ezisinga tuziyita kwegamba tufuna predisposing factors ne tugamba nti zino factors ze zitera increasing chances naye nga tetuba na cause emu nti yeeno yemuleeta so omusajja buli waakula prostate eyo naye eba ekula buli weekula chances zaayo okufuna cancer nga olaba ekintu kyonna nti wekikaddiwa functionality egenda enafuwa kati ne functionality ya prostate egenda enafuwa in that tending towards becoming a cancer so kiri awo nti kijja lwa kukula buli wookula nga nayo n'emikisa nagyo nga gibeera lwokuba tugenda kumala twogere ku biki ebyongeza chances zo eza prostate cancer. Okay. Ali ku Delta TV tuli mu kwogera ku prostate cancer nga prostate cancer akwata abasajja toyinza musanga mu bakyala maybe mu bakyala waliyo cervix yakyasinza okubeera nga ali waggulu nnyo naye mu baami prostate cancer yakyali waggulu. Programu eno ekyagenda maaso genda manya ebintu bingi kati bwetumalidde tuwogedde ku bantu ki abafuna ennyo kookolono owa prostate abantu oba oli eyo ng'olina emyaka 4 n'okudda waggulu nga togenda nko kwekebeza kansa wa prostate kyekiseera ogende weekebeze kubanga bategeeza nti oli mu matiga ga waggulu nnyo okubeera nga ofuna kansa oyo ate mmwe singa obeera olumizibwa nga ofuka wadde tolumizibwa naye ng'omusolo tegujja bulungi gujja ttondotondo gwe omugongo gukuluma ekisuukiridde tofuluma bulungi amazzi gage ekisajja gajjiramu omusaayi ebiseera ebisinga yanguwako ogende nga weekebeze kookolo oyo oyinza okubeera nga gw'olina oba nga tomulina nga bintu birala okwekebeza kikulu nnyo kikulu nnyo kitya okwekebeza okwo kubanga we tugenda mu statistics kiraga nti abasajja be bakutte prostate cancer nga yakatandika kwegamba chances zaabwe ez'okuwona nyingi nga yakatandika okusinga bano be bamukutte ng'akoze eki ng'amaze okutambula era ng'okumumanya nga bukyali olina okubeera nga weekebeza olina okuba nga bwekebeza era omwo mwe bakwatira mbu kati waali yakatandika tukole ki awona stage kiri yayinza ogamba mutawonerako oba abasawo basinze stage wawo stage katugiyite stage 3 wabanga atambudde n'ava ku prostate n'adda ku bitundu ebidiridde nga we tulaze wali nti akawago ekyenda ku mugongo ku spine zonna eziri mugongo kasita atuuka eyo awo naaba takyawona. Biki ebisinga okuleeta prostate cancer mu basajja? Tulabye signs tuzirabye okulumizibwa ng'ofuka okuva mu musulo gw'okubeera nga gulimu omusaayi. Biki ebisinga okumuleeta mu basajja?
kati wawuze tuyita predisposing factors mbu bino wammanga obeera nabyo chances zo ziba high. Ekisooka already emyaka twajogeddeko nti myaka 4 okugenda waggulu chances zo ziba zitandise okweyongera. Ekyokubiri abasajja abaddugavu tumufuna nnyo okusinga abasajja abeeru. Si abeeru mu bweru bwe tuyita obwe Uganda mu race nga onogamba abazungu abaddugavu tumufuna okusinga abazungu. Yes. Ekyokusatu ali nnyo mu basajja abanene kye tuyita obesity. Abasajja nga munene abo nno chances zaabwe zibeera waggulu. Then abantu abalya ennyo ennyama. Ennyama ali waggulu. Kansubire gyateze Delta TV. Waliwo William awomerwa nnyo ennyama saako ne Shafic bawomerwa nnyo ennyama kati abo lwaki abawomerwa ennyo ennyama balina amatiga gufuna prostate. Anti ennyama ekwatagana ne cancers nnyingi nnyo ate tugambye ereeta n'obunene. Already tugambye abasajja abanene chances zaabwe ziri ki so nga ate abantu abalya vegetables ne fruits chances zaabwe ziri wansi zirinamu kye bayita antioxidants kwegamba bibeera birungo ebiza cells zaffe obuto ebiri mu greens ebiri mu vegetables ne fruits ate ebitali mu nnyama. So cells zaffe kiba kyetaaga ne tuziza buto. Ne mubeeramu abantu abanywa omwenge abafuuwa sigala abo bonna chances zaabwe zibeera ki ziba high ez'okufuna prostate cancer. N'omuntu nga ayina ab'eŋŋanda abaafunako prostate cancer nga mu kika kyammwe omusaayi gwe mubaddemu abantu kuba kisobola okuba nga kirwaningira mu musaayi nga genes mweziri eza prostate cancer. Kakati waliwo ekyokonyeeko n'ogamba nti abazungu tuyite Africans n'abazungu abaddugavu balina emikisa mingi okufuna kookolo wa prostate. Kijja kiti ekyo? Anti genes zaffe zaawukana. Genes ezaffe zanguyirwa nnyo okukwatibwa ebirwadde. Era waliwo endwadde ezimu nga nnyingi mu bo okusinga mu ffe nga bo bazifuna okusinga ffe. So genes Katonda engeri gye yatutonda buli omu ayina omubiri gwe amaanyi gaago n'obunafu bwago. Obesity omugejjo ogwo gujjawo gutya ku prostate cancer? Omugejjo guleeta cancers nnyingi. Buli muntu wagejja cells tezifunctioninga ku normal level nga omuntu omutono kubanga omutima jjukira omutima guba gwetisse obunene gubanga ogwetisse si mu kwetikka nti buzito nejjukira gulina opampinga distance enneneko ku muntu omunene gulina okwesa amaanyi mangi so gukoowa so omutima buli functionality yago wekka functions za systems endala nazo zikka so kati nezo cells functions zazo zikka so chances yazo bana abasajja these days abagezi nnyo bogamba nti ogundi alabika alina ssente gundi oyo naakozeemu kubanga wano mu Uganda ebiseera ebisinga omuntu bamulaba nga ageze nnyo naddala abasajja balowooza alina ssente kati ffe tukitwale nti sometimes abeera yereetera birwadde. Ssente kati ennaku zino zitwala mu gym no nojjako omubiri awo ne tutegeera mbu ozirina toziteeka mu lubuto ozitwalako ne mu gym. Tewaliwo obubonero birala ebiyinza okubeera nga bimuleeta kubanga twogedde ku ky'emyaka omugejjo endya mwe muli ennyama kakati ate ebiyinza okubeera nga byogera ku kansa kubanga waliwo ffe bye tukola oba tubitwalidde wamu n'endya kubanga endya nzaagireetera kati ate byesikola naye nga bisobola okunviiramu prostate cancer. Ebyo we tugambidde wali okubeera n'ab'eŋŋanda olumu kiri genetic sometimes n'omusaayi gw'okubeera nga gwanguye okukwatibwa ebirwadde n'omusaayi gw'okubeera nga gukwatibwa ebirwadde bya kansa naye nga ebisinga bye bino byetukola. Dduyiro ono alina kyayamba ku prostate cancer kubanga ennaku zino omupiira bagamba dduyiro mulungi ndwadde ezimu ku prostate cancer agirawo. Anti jukira asala weight buli wosala weight mutima gwo tegumenyeka ne functionalities z'ebitundu byonna zangwirwa. Awo nyini nyo tugenda otandikira mu kitundu ekyokubiri tugenda tutandikira ku dduyiro. Nze sikanyonyose bulungi akadduyiro wajjira okusala ku mikisa y'ebyofuna prostate cancer. Tugenda kubeera nga tukomawo mu kitundu ekyokubiri tugenda omulamu katono naye mu kitundu ekyokubiri tugenda kwogera ku bintu nga newala ntya prostate cancer. Ekirala okumuwala nga tukuvuddeko bulabe ki singa mbeera nga
asanguye kujjanjaba kookolo wa prostate kubanga lutegeezeddwa singa oyanga ogenda mu ddwaliro okwekebeza nekizuulibwa nti olina prostate cancer asobola okuwona singa sanguye genda mujjanjaba kyo kiyinza okunviiramu ebyo tugenda okubeerako mu kitundu ekyokubiri wabula ojja kubeera okuba ku masimu ku namba y'essimu eriawo 0787 50 27 39 eyo gyojja okubako oba olina ekibuuzo oba whatsapp text oba text message osobola okisindika ku 0786 0315 44 naye nga kirina okubeera nga kikwata ku prostate cancer tukomawo